bagenda muna. Ya mulabe waffe wa Grosh TV ambulance yiino bali mugezaako kulaba nti omulambo gwa Isma Olaxis bakutwala era nga enteekateeka ze tuwuliddeko bagambye nti bagenda musoosezana bamalewo eddakiika nga 3 then bamutwale byagenda okuba nga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. So omulambo gwa Isma Olaxis gugwo ambulance emaze okuba nga egutwala. Omulabe waffe omulungi atulaba essaawa zino ku Grosh TV embeera bwetyo bweri era nga omulambo gwa Isma Olaxis guvuddeyo e Mulago ne bagutwala wali funeral service era nga essaawa zino wenjogerera tuli wano ezana we bagenda okuba nga bakuleeta essaawa yakakati we bagenda okujja basobole okuba nga bagutwala emukono yagenda okuba nga aziikibwa. So gwe omulabi waffe owa Grosh TV embeera bwetisofa bweri abantu bali mu kiyongobero ekya munnaabwe Isma Olaxis. So abantu ab'enjawulo bali mu kifo kino ndabyeko bamasheya ab'enjawulo ba celebrities ab'enjawulo bali mu kifo kino okulaba nti basiibula omwoyo gw'omugenzi Isma Olaxis mu bitiibwa. So embeera bweto bweri tuli wano mu maka gaabwe ezana essaawa zino wetuli. So embeera bweto bweri gwatugobera ku Grosh TV nja kusaba enteekateeka zonna tugenda kuba tuzikutuusaako gwe kyoba okola subscribe no like ate era osharinge gwe wekumire bwekumisi ku Grosh TV embeera yonna tugenda kuba tukola ki tugikutuusaako.